What is politics? Elite scholars by defining a politics as the competition of ideas. Competition of ideas. If your idea is he has outcompeted us, we are supporting you. If your idea is lame, your ideology. Politics is a competition of ideas. To ideology yo ngeri manifesto utade manifesto nawe tuwe tukomparinge tugendeko nekola ki bano bamutwalira mbu politics kuba kulya kwembanze nkyogera soogera ngaayogerera wano wokka kubanga nze mind yange tekoma wano wokka nze seeri meeting. I'm not unlimited. I'm not limited. Oli infinity. Yeah. Bintu ky'abantu bye batakumanyiiko bye balowooza nti bakumanyiiko. Misconceptions ze balina about Dax Cartel. Abantu bamanyi ndi fara. Andu bamanyi ndi fara. Oli fara. Bamanyi ndi fara. Ekigambo politics mu Luswayiri bakiyita siasa. Wane waffe siasa okitegeeranga kibagamba kulimba. Ando yakuba siasa. Kulimba. Naye kugambye mu elite class politics is a competition of ideas. Kati division chentofu webuba bugyeke. Politics is the combination of ideas. Kati abayimbi bajjawa kubago defining a politics what? Abayimbi bajjawa kino nti fe temuyingiza politics mu ndongo. Atenga go defining a politics as ideas. Omusolo gw'obutamanya nakugambye omusolo gusinga okuba ogw'ebbeeyi, it is the ignorance tax. Ogw'obutamanya tebamanyi. Buli muntu yenna yenna kabeere nga musuubuzi, kabeere nga muyimbi, kabeere nga mubazzi, kabeere nga musambi wa mpira. Politics determines you live it. Politics, economics, social life. Standards of living zolimu. Standards of living zobeeramu. It is determined by politics and economics. Economic status yolimu, it is politics that determines that. Kati fe obutasoma abo tobunonyeza ffe. N'okubeera nga gwe wakutwala ku ssomero n'odduka mu miyembe, don't blame us. Kati bagamba nti tune ya Irene Ntale ne Shiba lwaki otubatisa mbu baali kuggwe. Baani abagamba? Ebigo byogerebwa mbu lwaki otubatisa otufudde Simayi Kapiira. Wakati awo waaliwo gwe yaliwo mu picture. Ebikoola tebiyinza kugwa wala nnyo kusukka muti. Bikoola bigwa okumpi n'omuti. Okulowooza Faruku waliwo omuntu atamanyi. Omuntu atamanyi nga nengerera wala ya nyooma. Asemberera okumpi n'abeera nange. Yalaba nga n'ebyenina tebiŋŋwana. Byonna ebigambo sinze nabyogera. Oli bwawulira nga byogera nno yeesomye. Andabira ewala ya nyooma. Era agamba oyo atasaanye. Ansemberera okumpi yalaba nga n'ebyenina tebiŋŋwana. Eyo no Barack Obama yabyogera nga agenda kulayira enkya ng'omukulembeze wa Amerika. Omuddugavu asoose. Kakati ebiseera ebisinga abantu baagala nnyo okulowooza mbu buli kintu kigwana bo. Abalala tekibakola ki? Tekibagwana. Njagala kugamba mbu nno bo n'abasinga abo baŋŋwana. Era ne Momo wamufuna bagamba naye Momo tamusaana onaayimbira abaana bato abayambala sokisi abeera n'ennywanto. Ekitegeeza nti ayimbira abaana bato alina kwagala abaana bato. Tukiyita kiti ekyo mu misango. Atamanyi nga tamanyi nga ndaba bulabi ye alowooza gy'akulidde ku kasooli nange gye nkulidde. Era kituufu gye nkulidde. Naye nze mmanyi
lwaki kasooli basiiga ensigo 3 ne zivaamu ensawo nze ekyo nkimanyi nti it's called zoe ezoe multiple nze ekyo nkimanyi gwe boyfriend oba girlfriend agamba nti ekyo tekisaana oyo momo takusaanira kasooli basiga ensigo meka 3 ne zikula stocks 3 ne ziweeka buli stock neweeka emisooli 3 kwena kati buli koon nevaako empeke nga 305 abasinga ensigo 3 ne bakungula baketani webale ekyo mu biology tukiyita zoe multiple ekyo ba boyfriend wakimanyi boyfriend we musoma novel ekyakimanyi kati kitegeeza omuntu we bwaba amanyi ebintu ng'ebyo asobola n'okuba nga amanyi okuwandiikira ebbaluwa muwala wa Queen mini waba alina ebigambo by'okukwana kitegeeza abimanyi ekyo bw'aba akimanyi aba asobola okuwandiikira ne muwala waani ebbaluwa y'omukwano so kati gwe wobiwulira ebyo nti momo tansaanira simanyi momo kaalaala nnyo nze nyimbira bwana buto nyambala sokisi enviiri ziri bweziti biki ndakisa oyo omuwala yamugjawa nga si tebakwatagana nanti kati sikisobola kukinenya kubanga the most expensive tax is the ignorance tax true omusolo ogusinga okuba ogw'ebbeeyi gwe musolo gw'obutamanya abantu tebamanyi nange bwe nali sinnamanya nali mmanyi ekigambo propaganda kya Luganda propaganda kya luzungu kati tuli mu kiraasi nno kati tutandise nange nali manyi propaganda kyaki kya Luganda kya luzungu naye nga tekigambo kya luzungu kati eri abantu nga tebamanyi era nga bwanakuŋŋana ate abantu balina omuze abantu abaddugavu ffe tulina omuze gw'okwagala okubeera nga tubeera mu betusinga oyagala bakyali bo ku boda stage boosinga buli bwajja nga akusinga toyagala beera naye toyagala kuyiga oli awo ntubeera nga tuli mu mbeera eyo abantu abaddugavu mu America bakajja okukitegeera nti chemistry gwe tusoma ate ffe baddugavu ffe twamuvumbula ne twali twagaana okitegeera chemistry nga ffe tuli kuba Da Vinci tumanyi bazungu be bakola chemistry naye nga ate ffe twamuvumbula abaddugavu nga bakitusomesa twagaana okutegeera nti Imhotep omu Egypt one of the great Egyptian goddess eyakeera ku makya n'atandika kye bayita chemistry n'akizula nti plants zino ze tubeeramu ebimera bino bisobola okujjanjaba omuntu n'awona n'akeera ku makya n'akola architecture eya great pyramids buli omu gy'akeera n'atunula waffe muki muddugavu twagaana obyembuleesinga omuddugavu bbanga kiri alikeera ku makya yekkiririzeemu abaddugavu tetwekkiririzaamu era mwe tumala okutekkiririzaamu tukissa ne ku balala nti oyo nno tekimusaana Faruku avuga ate ye muto mukazi gwalina mukazi gwalina oyo omukazi yamugjawa kuba gwe tomusobola tewekkiririza eyo weakness yo si yange nze sirina weakness togisukuma wa mulala oba tomusobola bannange nze musobola era wa nze musobola I am confident ever since I was a little boy I was confident I could stand in front of many people and recite poems. I could stand. Mukazi walabibwa abantu bangi abeera ku TV biki kakati kati David Beckham akola atya nzira newunya artist gwe bakamanyako district yemu n'alinnya ku bantu n'abasamba David Beckham bw'abeera okay David Beckham ayinza okusumbuwa abantu nokankose David Beckham bw'abeera mu kisaawe ng'asamba yalinga asebeera mu kisaawe ng'asamba omupiira oza Old Trafford yabeeranga abasambi bameka abantu bameka bamulaba ng'alaba bangi twala omusanvu gitudde gikola ki gimulaba kati ate abali ku TV infinity billions and billions of people watching him playing football naye ng'amala n'addayo n'agamba ladies and gentlemen this is my wife
David Beckham, his looks, is a star. Financially stable. Yeah, ali mu England. Mutuuze. Ngate gwe weekyaddondo Olinnya ku bantu. Lionel Messi ayina ennyonyi. Ronaldo ayina ennyonyi. Atambulira mu baasi ya ttiimu ng'agenda ku mupiira. Yandibadde alinnyawo. So kana akayimba ka lwaki otubaatisa tekaalikako. Tekakoona ggwe. Bagamba bwe tuba tukola art. Gwe yali abakyanga. Bwe tuba tukola art. Buli muntu asobola okuluminatinga ku buli kintu. N'akyewa mulala ne bakimuwa as long as kituuse. Bwe mbanga mu kifaananyi ekyo nze njamu well and good. Bwe mbanga mu frame si nze ndimu okay. Okay. Yes. Sakiinako problem because lwayite Ruvuma. Lwayite Ruvuma? Kiruvoola. Nga bagamba ate lwakola obakyanga on top of that bojjeno n'omulimba kino bw'ogende nze nange eddole y'omwana naluwulira ku ngundi ku rediyo ddole y'omwana ne ŋŋamba naye kati ono omukazi ayombera ddole lwaki tagenda n'agula enkipya nga munneera bw'amugambye nti genda ogula eddole ekipya ddole obudole ddole ngitegedde luvannyuma nga nkoze ki ng'okuze abasinga banategeera oluvannyuma nga bakaddiye bwe kiri. So tulina omuyeruba Dax Cartel era nga tugamba 13 December ali wali karo kaabwe ewa eggangu mu kisaawe tunyumyanyumyamu jagala abantu bajje mbabulire ebyafaayo by'ekyalo Masajja. Okay. N'eggangu bintu ki abantu bye batakumanyiiko bye balowooza nti bakumanyiiko, misconceptions ze balina about Dax Cartel? Abantu bamanyi ndi fara. Andu bamanyi ndi fara. Ayo lya oli fara. Bamanyi ndi fara. Mukama yalina ekintu kye Mukama yagaba buli kintu kyonna kye tumanyi. Ne bwe kitula ku kyamagezi agamba mugende mukomewo olw'eggulu. Tagawa buli omu. Asobola okugenda mu famire n'agawa omuto ng'abakulu bonna tebagalina n'agawa muto. Oba awamu n'agagaba mwali mu makkati, awamu n'agawa kale akulembedde, abalala n'agabawa bonna, abalala n'agatabaweerako ddala. Olumu n'agawa omwavu n'agamma omugagga. Amagezi, Katonda amagezi tagagaba bw'atyo, alondamu ng'akola ki? Ng'agagaba. Kakati abantu abamu bamanyi nze ndi fara. Oli Kataala. Abalala bamanyi. No, si Kataala. Bamanyi bwe ebintu ebisinga sibimanyi. Okitegedde? Ndi awo oba ndi musajja wa kyalo yalo oba village oba village champion. Village champion. Okay. Kye kinyambye. Kikuyambyeko ekyo? Kinkuumyeddewo nnyo kubanga waliwo ebimpitako. Musanga byandintwaliddemu. Ne bimpitako. Ne bakusaasira. Ne balowooza no fala tumuleke. Era olunaku lumu naliko mu conference emu n'aba artists ab'enjawulo. Oli n'ayanjula aba artists. We have this one, we have white band tuyina n'omulyeruba. Nze nanziza mu Luganda. Nga option. Okay. Kati we natandika okuperforminga. Lwe yamanya muze nali no sooka ate. Agamba atya? Nakuba show nali mbasi. Bonna bawana bibe. Nze nkuba bawana bibe bonna ne baddayo. Bawamu tebakkiriza mazima. Ne baddayo mu Lukaga bagaga tonsookayo ng'oyo mwana leka nsookeyo. Bo bakimanyi. Abakimanyi bakimanyi. Fe tusakata nnyo. Fe kitubeezaawo kusakata nnyo boy. Tetuzanyira mulimu guno ddadi. Tetuyinayo promoter, tetuyinayo gundi. Kazini waffe ali UK. Bw'atuweerezeemu simanyi biki. Afe tu microphone y'emmundu. Tusakatirawo. Faruku tetusaaga. Ekyo kimanyi. Faruku ndabidde mu kusakata. Era mu enkyali. Nze nkumanya. Nze kasita babeerawo awo. Ng'engoma kweri eyo. Awo nkumanya. Sakatirawo. Kati ekyo olumu kinnyambako. Ekyokulabanga fala. Omukyalo oyo bwe yayogera n'ayogera ebigambo by'Oluzungu ebingi mu accent ennungi naye nga of course nfu naye yali nnungi accent. Kakati
n'agamba you know that scatel is like tea mixed with jinga. Ange when nafuna opportunity yogera namugamba madam, I love your English is nice and the accent is also nice, but it's not called jinga, it's ginger. Tangawuzi tebagiyita jinga, bagiyita ginger. Lwe yamanya nti nno oluzungu yaluyiga teyalutegeera. Era ne kati wansanga mbuzaako, hey you man, but you don't look the way you... Wamukubirawo wennyini mu bantu oba wamuzaako wabbali? Ate ezo yali tankubidde wala leera yali mu bantu. N'ategeera nti yali introducinga Katenerayiza ono wa university. Abantu kati abantu bamanyina nnyo perspective. N'ekirala abantu bamanyi oba simanyi Katonda. Abantu bansanga nga ku Lwokutaano ku muzikiti ne bagamba negwe bana. Era waliwo le yaŋŋamba kati tandika nno n'okusiba ebitambaala. Ne mugamba olugezigezi lutwale eri. Sigwe wakeera ku makya n'okola ki? Nontonda. Nondeeta wano. Nze conversation nyina na Katonda wange. Era sitenda gwe kunda. Ebisigadde? Simutendereza gwe kundaba. Bireke. I don't do it as a show off. Nze mmanyi nze neki? Ni Allah wange ni janzije. So abantu balowooza oli fala. Waliwo abakulaba ng'omutamiivu. Anti your perspective gye nkugamba. Muno mutamiivu. Kati kibatwedinye ebbango ganti omusajja ono ntanywa mu ddala. Besigida yiyo. Atasaala tagiba naye. Tekyeta choice ebeera gy'oli okuba n'ennako oba n'essigida. Ku bibiri otwalako ky'oyagala. Gwe kyokakasa nti nno kaburi kyeyeetaaga ku ssigida n'ennako. Twalako kimu. Ky'oba oba nakyo. Osanga omwana nga yazikola zonna. Siyina nnako. Tolina nnako? Kambe erina ssigida. Kubanga naye tuba tujja okwewandiisa mu ssomero ojja wekka. Results zifuluma wekka. So kati kyo nkimanyi. Naye nze kyenyinza okugamba abantu nti byonna osobola okubikola. Naye Mukama Katonda tebamugeza, tebamukompera ku kintu kyonna. Ate oba nkibaleetere ntya bakitegeere. Teriyo radio, teri blogger, teri media house mu nsi yonna erikeera ku makya n'emubika nti Katonda yafudde. Tekijja kusoboka. Tekijja ekyo. Kye kitasoboka. Ekyo ngate ngambadde ndoddo kiwulira. Wallahi. Ekyokubika Katonda. Tebali mubika. Teri agenda bika. Taliyo. Bugwe bajja kubika. Tiyafudde? Tekizisoboka. Era oli bwakubuuza nga ekitasoboka mu nsi kyekyo nga waliwo okugaayi gwali guli awo nga tegufaananika. Olabanga kifala eyakyogera si profesa wange. Ekitasoboka mu nsi kiri kimu, Katonda kufa. Bisigadde byonna bisoboka. He can make you a president. He can make you anything. Naye ebyokumubika ate kiri baawo. Abadan abada, emirembe n'emirembe. Technology ne wanakyuka atya? Nedda. Nedda, technology gwolaba bantu just kubeera nga bo. Tekiri kyegenda nti bamanyi ondi fala. Technology. Omubaka Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ayina basahaba be yali nabo n'abagamba omulembe gugenda kujja abali emagaribi nga bawuliziganya n'abali emashariki mu mboozi yemu mu budde bwe bumu. Bagamba naye omubaka byonna abitugambe naye kino nedda. Alimba. Abange njagala kubabuuza. Skype yajja bbanga ki? Abantu babeera ku Zoom, abantu boogera n'abantu baabwe ku masimu, ng'oli ali America, ng'ono ali eno Uganda, ne bawuliziganya. Omubaka yalimba. Kyekiriwo kati. Mu 325 nze ne Faruku n'abali wano n'abatulabe eyo abasinga titugenda kubeerawo. Abasinga tetugenda kubaawo. Wabula abaana baffe ne bazzukulu baabwe ne bali
abava mufe bajja kola ki kubaawo kubeerawo kale kyalinaku naye nkibabuulira mu 325 togenda kubeera wandaba kituufu ekyo yes naye kiki kyokoze mukululo kigolese abazukulu baliyimirira ne bagamba nti yenze Shafi Bukenya mutabani oba muzukulu wa gundi eyali omubbi oba eyabonyaabonya abantu okukola bwati oba eyatulugonya eyakola bwati so olina okumanya mbu nno tulivinga for that legacy okay kyova ne bwoddayo nga wenoonyako okunoonya origini yo mu nsibuko yo bakunyumizayo jjajjaawo ne bagamba waliwo jjajjaawo eyali asuubula amaliba yalina ssente yalina eggaali gweyagala weetuume so kati Dax mayi tutambula mpola mpola tukuba tooki eno neeno music industry ogiraba otya abayimbi kino abalala bagamba yagwa abalala bagamba eri bweti abalala bagamba tuyimbire no mu campaign abalala bagamba tuli ku side yene abalala bagamba ABCD abalala bagamba ba beggars abalala bagamba tuli ba beggars so byonna tubiwumbe music industry ogiraba otya music industry y'omu Uganda it is a sinking boat lwaki industry esinga opportunities mu Africa kubanga abawagizi baagala nnyo era bawagira nnyo okay naye nga bwe kiri nti nno wano waliwo kye bayita misplacement aba stakeholders ng'aba artists oba creative of what talents or funds misplacement mu bintu byonna kikizibu ky'eggwanga lino akulembera omupiira yasaanye kale atwala akakiiko k'okuyimba yasaanye nedda kati ki misplacement gyenjogerako buli kimu tulivinga nga bagamba nti kikomye ku ffe tetugenda kubeerawo balala baddaki baddawo buli omu kyakutte akikwata akyekomye akyesaanyeewo akyekomye nti oli bw'atandika bandi bw'olaba objectives ze agamba tufune ssente yo objective esooka yes so si tukuume legacy true mafikizolo abagirimu leero si be baagitandika Afrigo band weeri sikyo era ekuumye legacy replacement yaayo yeeriwa answer sinze njirina replacement yaayo yaki tewali amanyi yeeriwa kati industry kintu kye bayita industry basebo ne banyabo okutugeza industry ya kikale ebyobulimi erina olukiiko olugamba naye abantu bamambuka bandirimye taaba kusinzira ku mbeera yaabwe ey'obudde bwe tunaasimbayo emwanyi tejja kudda emwanyi esaana kubeera eno omuweewati ewali saabu-sahara kale ewali amazzi abeeri balime kino kati industry y'okuyimba ne art ne creative ne movie byonna eba n'enkiiko eba n'abagiteekateekera bwe batyo nga bagamba abaki abasinga okwettanira industry bavubuka bano abali mu myaka gitya bwe giti bavaawa nti bava mu masomero ba school dropouts tukoze tutya okulaba nga balina kuva mu ssomero bajje nga babugumyeko strategies zikola ki ne ziteekebwawo si artist kuva eri nga yenyumiriza mu butasoma ze mwana saasoma siriiwo mbukati oyo yayenda okuinspiringa industry kyo kyabulabe kikyamu kati ba technocrats mana abantu bano bantukoze record label tulina obusobozi obukola record label baki agikola nga business naye eyesigamiziddwa ku legacy si ey'okunyagulula oba okusikamu obusisi weebale nnyo nga business farm ebyo bireka industry mu bbanga era Paulo Kafeero Haman basudde baani music waabwe Dr. Jose Chameleone abayimba music ku tape wawuliranga nga music waabwe paka leero ayinamu ekinyusi olw'ensonga nti yayinanga okuyimba albamu eyo
asobole okubaako gwagiguza agenda ogitunda muki mu bantu. Buli bw'oyimba ng'olina okuimpressinga, toyimba ng'ayimba tuteekeyo. MDD lwaki twakolanga ng'abeera classic nga waakabi? Kubanga mwenna mumanyi nti eri house nayo tetudde. Ate end of the day mwagala house yammwe okole ki? Mwalimu competition eri healthy. Etakyaliwo mu industry mu art leero. Omuntu ayimba kuvuga mmotoka. Ayimba kukuba mbaga. Kwana bakazi. Webale kitegeera. Kakati kiine kifa abantu bayimbiranga n'ekitiibwa. Kati Hamani basudde ekitiibwa kyalina. Ne baga nti oyo mwana wasudde era wakiri omuntu mulako nogawa. Yeah, nogamba. Olwa content. Kabere Paulo Kafeero. Bayimbiranga kitiibwa. Yeah. Kati abasajja abantu tebayimba kitiibwa, bayimba balaba. Nakufuna kasente kunyakula badduke. Naye kateero mwana kati kankubuze kankulage statement eno. Negwe olimba kiri ogenda okulonkinga olwo lutakutteeyo oyo omuddamu ki? Launching kitegeeza okutwanveiringira ekintu ekipya kitanaba kulabako kiba tekinnajja nakuki kikinnajja launching naye ate oli agamba oyina kulaunchinga ekitakutteeyo. muyina kitegeerera awo naye atayagala launchinge. A launch is different from a concert. A concert is different from a music show, a festival. Kati industry yo gyeri. Naye ng'oli ali ku muzindalo kuno bamuleese agamba omwana oyo alaunchinga atusobedde. Olimba lwa launchinga lwennyini abantu tebalumanyi. Kati n'ogamba ono. Yes. Are you getting it? I'm getting you clearly. Ti abantu bakolamu bukozi. Mu music mu art mulimu omuntu nga si muwandiisi nga muyimbi buyimbi. Mulimu omuntu nga ye muwandiisi nga si muyimbi buyimbi nga bwayimba tebinyuma. Bawandika bye bituufu. Era yandibadde alina kuba nga muwandiisi n'awandiikira abayimbi. Ekyo nakyo buzibu bw'amaanyi osanga omuwandiisi ng'ate ayimba. Kikyamu? Kyabulabe. Kizingamya art at large. Omuyimbi najja n'ayimba ng'ayimba bulungi nga tawandiika. Nga naye byayimba obula lyrics za ku lubalaza. Baby nkwagala nnyo nange nkwagala nnyo weebale ngutu onkuumye nga bye bimu. Tasobola kuwandiika naye ng'eddoboozi eddungi ayimba bulungi. Okay. Nga olina obeera waawandiika. Ne promoter kati nze ne promoter wabeerawo distributor eyerimbika mu promoter. Kyekiri wano. Katogo. Industry yaffe lwakuba ffe tuli serious nnyo abawagizi okusinga abali abagirimu. Bali abagirimu ne bali mu byalo. Distributor yafuuka promoter. Promoter ate? Era olina gamba nze promoter. Nga promoter promotinga ki? Nawulira nti yajjayo sente wasale. Event organizer. Nali mu line y'aba promoter. Baawukana. Nnyo. Ne mu nsi y'abafala mu lyato ly'abafala yaba yeye. Mu lyato ly'abafala. Aba yeye. Ate abeera top sebo. Nnyo. Be basookawo zijjawo. Batono nnyo nga nabo basirikale abasobola okumanya nti eyo rank yoyo ya sergeant oyo kopolo. Museri disorganized. Bintu bitambulawo bityo. Era nga bali okke. Nze akulira ba promoter. Nze. Newomuga nti kale kiwandiika awo ekigambo promoter. N'omubuuza promoting ki? Kiwandiike. Kati gwegalo kakasa blood Faruku kuŋŋaanya abantu abo basibire mu room nga tebalina simu zaabwe tebalina we bakoppa oteekewo olupapula omugambe wandiika ebbaluwa esaba omulimu. Agiwandiika yafuluma. Giwandiike tukuddiza ebitiibwa byo. So industry bwetyo bweri. Tetukaayana. Gwe favorite artist wo simanyi favorite promoter wo DJ wangu wakabi
mugwikiriza omujjeko buli kimu omugambe mpandikire ebbaluwa esaba omulimu ng'osaba omulimu gw'okuba ogamba proposal oba baluwa ebbaluwa si proposal kinene nnyo proposal ky'abantu bali special sebo wandika baluwa yes write a formal letter wandiika ebbaluwa esaba omulimu ng'omugalidde mu kintu atandike wandika nga gwe omukulembeze waabwe nga gwe Jamiru oli DJ Jamiru ng'osaba osaba omulimu okuba ku bbaala eriraanyaawo osaba omulimu batono naye nga wabeera ku TV wali eri ayinza ogamba abasajja abo basirwamu agamba zabakasajja bayimbi basiru basisi mane tukyabitegeera n'abala akaziki n'akakasukeeri abo byebayimba tetubitegeera abasajja basirusiru mugambe bugambe wandiika ebbaluwa esaba omulimu ekutuuzaawo ku lugundi ategeera ekutuuzaawo peni yiiyo papula luulu tandika ojja kusookera ku handwriting kwokka naye nga naye critique era nga gwe baleetanga special nze sikaayana n'atematema ennyimba nze nina ne batali bange bempulira eyo nga music analyst ngamba oyo asobola okuwandika ebbaluwa esaba omulimu music analyst n'ekitongole kyakola mutamanyi PO box namba yakyo naye nsebo dokita mukuritikinga amanyi era gundi yavudde mu ki era gundi simanyi gundi afulatinga otulukasuke kati kitukwano munne ziri ensi z'olaba zetulowoozamu tuli kumpi nazo buze twagala okuba awo togendawo nga toyise mu kasengejja aba yeye so gwe baleeta okwogera ku mupiira oba wamulabako ng'agukola ki nga yagukubako bayagusamba oba yagusoma tebamujja eri mu bawagizi anti abadde agufolowinga si byagufolowinga nti yali ayagala naye ayimbe mukkaawo ne bigaana kati bayasi yonna agisitula nagikuba ku muzindalo gwa Faruku nagiyiwa ku muyimbi oyo gwala omuyimbi yagenze mu depression kubanga ye ebirowoozo bimugamba nti oyo omuyimbi amusinga nenga si yamulemesa sina wa generation ye kyekiriwo mu industry exactly kati ngenda ntya ku maca nembeera nga nze Kateero n'obwakateero bwange mbunsinga Dr. Lord Fred Sebatta how musingi ntya how omusinga ki Kateero bane mwana gosinga kamiliyoni musinge ki lwaki takolanga bakateero music wa Dr. Jose Chameleone gwe namayiminganga ku kyalo onadi mayinja teepu ye nga muze yagamba gizeeyo kereya musinga nga musanga backstage nga mugamba muyimbe mugende ffe bakabi kikyamu nedda sebo ne industry bweri ogamba sikituufu omwana asanga papa Misa Kisema kula backstage naga Misa kinabola tebeewummuza abandi bale kati Misa kiba kimukola wano ku cricket over omwana n'agira nga musika kakazindaalo otegedde kyengamba ye otegedde kyenkugamba aveeyo neŋŋamba what waliwo artist bamuta Elliot Yamins mu America omanyi abantu bamanyi ndi fala nina basajja benda banga bakola ku TV abani gundi ezo ngatamanyi nga yefala nga alina kujja waka ne mugamba naye gira onjolezaako ebintu nga bwenetereza nzije nkusomese what Elliot Yamins y'omu ku ba R&B artists ba artists abayimba R&B kwe baalabira ojja munoonya kwe bayita Elliot Yamins olunaku lumu yali ku show ng'eriko Asha Raymond
nga Asha Raymond aina album Raymond versus Raymond etunze ennyo n'agamba ku Soul Train gweno event baita Soul Train yaba R&B artist abayimba soul naga nze Asha Raymond I cannot perform after Elliot Yamins. Oh. No. Disrespect. Then no perform. No, yagamba no, I cannot perform. Yagamba yetayimba. Elliot wali. Yetayimba nga. Elliot ye yalina okusooka. Elliot yasembeyo. Bano baali bagala yabasooka. Elliot yabasooka. Nabagamba no. Elliot Yamins is a great artist. I'm supposed to perform and I sit down and I see him performing. Nga muzeyi wali. Ono nze nina kuperforminga nentuula nange nenkola ki? Wano wekiri. Tekiriiwo. Ono tekiriiwo. Ono bagamba disrespect is one of the tools that makes you, which is very wrong. Yeah. Bwanga osobola otyobola munne kyoba nagendeze bampita fala watchmaking olw'ensonga nze sisobola kubeera mu mmotoka nembuuza papa Mr. Kisemakula nga ndi mu mmotoka sisobola kubeera nga nyambadde enkofiira Faruku nenkubuuza nga nyambadde enkofiira no nedda sisobola. So disrespect wano kyekimu kukiyisaawo abantu nnyo mu industry nnyo. Kati njagala tukoone ku kintu ky'okusabiriza mu bayimbi. Value. Omanyi no value decline, value loss and byonna bivudde ku kintu kimu. Omuntu okumanya self worth. Knowing your self worth. Tagenda kubeera maama wo, tagenda kubeera taata wo, oba jjajjawo kale oba lubaale weewammwe. Okumanya your self worth. True. Going okumanya your self worth. I know my self worth. That is why tojja kunsanga wesitalina kubeera. You have to know your self worth. Ebigambo by'obuwemu mbimanyi. Sisobola byogera yadde biyimba because I know my self worth. No one is going to teach you your self worth. Okumalamu abantu value, okumalamu abayimbi, okumalamu ba blogger, okumalamu baani ekitiibwa kiva ku bo. Wali omusajja gwe bayita Malcolm X yagamba nti a man who doesn't stand for something he can fall for anything. A man who doesn't stand for something he can fall for anything. Omusajja talina kintu kyayimiriddeko asobola okugwira ku buli kimu. So gwirira ku buli kimu. Weddira mamba olina okubamu nekiri ekigamba nze neddira mamba sirya mamba kabagisiike kabagikalange kabagikole batya kabagibugumyeko bagituuma amanya sirya mamba. So naye omusajja talina kyeyeddira ajja kulya ki nga teyensuuga. Yep. Omuyimbi w'amaanyi erinnya lye balimanyi n'okusinga omuntu oyo amuyise mbuna alina ssente. Erinnya abantu balina okumanya ekintu kye bayita omuwendo. Nkiyogedde emirundi mingi omuntu alina okumanya kye bayita omuwendo. Value. Omuwendo. Faruku omusajja omu yaba yabulirira ku masjid sheikh omu nga tuli Kibuli eyo n'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ne baswahaba be n'abagamba embalasi eno kanjiwe ku mazzi gano. N'agamba nti Nabbi yali wa muwendo nnyo. Embalasi, ennyambala ye, ebigambo bye byonna nga bya muwendo nnyo. Nina omusajja gwe nali ninaanye ku muzikiti kyava ayogera ekigambo n'agamba awo basheeka bwe bakusabulira. Nabbi yavugako ku Range Rover. Ekyamazima nange namutundira bwe nti omusajja ne muzzaawo nga mayindi ye mulaga nti Range Rover ya muwendo okusinga eki embalaasi. Tufuluma omuzikiti yali alina Range Rover kituufu
kuba yavaayo eri mu parking bweti era mukyala we n'ajja n'obwana ne balinnya abaana bandaba Dax Katendo bajja twekubisa ekifaananyi naye nga ekintu kiri kinnumiriza nze kyenva mugamba Range Rover n'embalaasi kyekisinga omuwendo n'aseka nagahe okawulidde ne mugamba sikumanyi bulungi naye kati kino kankikugambe nkuwa ekitiibwa oli mukadde wange ng'olwolaba alabika alina ki sente alyokke ne mugamba eno Range Rover byuma bwefa bagitwala muganyi ne bagikola ki ne bagikanika embalaasi bwefa baziika nziike embalaasi tebagikanika bajjanjaba nzijanjabe ng'erwadde embalaasi bya bulamu essa Range Rover essa olinayo kampuni gy'omanyi ekola embalaasi kampuni za Range Rovers nyingi so value nga omuwendo embalaasi bazaala nzaale Range Rover bakola nkole entambula ya nabbi ya muwendo bazaala nzaale maka ki g'omanyimu embalaasi ameka si buli maka nti mweri omwami oyo yakwata ssente ne mugamba neeyanziza naye zireke ng'akwazaki ebigambo by'oŋŋambi mwana gwe musajja gwembalisi n'akwata mpa emitwalo 5 ne mugamba neeyanziza naye zikole ki sigazi n'amanya nti omusajja oyo mugagga Allah amusaasidde naye musinga okutegeera so kati ekyabayimbi balina okumanya self worth erinnya lyo nti yeggwe Dax Katero lya njawulo nnyo ku Sulaiman Sebyala Sebunnya Dax Katero ono alina omuwendo gw'omwambaza oba gw'omwambula ky'osobola okukola kikole ky'otasobola kikole ki kireke si buli kintu kyonna ky'olaba ekiri mu nsi muno mu bulamu nti ogenda kukifuna togenda kantwala omukisa guno okubategeeza si buli kintu ky'olaba mu bulamu bw'ensi eno nti ogenda kifuna si buli kintu ky'oyagala mu bulamu nti ogenda kifuna waliwo by'ogenda okukomako okulaba obulabi n'amaaso go si buli kintu mu bulamu ky'oyagala mu mmeeme eyo nti ogenda kukifuna togenda kukifuna so okusabiriza kutta respect ey'ekika ekyawaggulu leka bakusiime daani okusaba ye ekitiibwa ky'omusajja tekiri mu byanfunaye kiri mu bigambo bye neneekwataye so kitegeeza tugenda kuweebuuka tuggwewo bagambe nti omuyimbi yali ow'erinnya abaana b'oyo akuwadde n'akulangira ng'akuwadde tebagenda kusala miziko bamuwulirize abaana b'oyo akuwadde n'akulangira nti akuwadde tebagenda kusala miziko bamuwulirize tokimanyi baali babatya abantu naye kati kya bulijjo social media eno erina ebintu byayo kuba misuse abantu babyogera buli artist buli wabeera ku social media ennyo nnyo kibi nnyo buli creative kita n'okuyiiya kwe kubanga its obsessive bulijjo nayambala engatto eriko akasaze perfume ye ekitegeeza bulijjo naye nali mmanyi mbuno perfume ye eri gerora omuyimbi afukamidde wansi ebyo byonna waliwo n'ekigambo obugambo ekisobola okubreakinga
your creative pulse nefa. Sure. Naima nyimbo nga tokyayimba, it can break your creative pulse. That is why abantu basobola okuwangaalira mu Tottenham ne bawangaalira mu Manchester nga tebalabanga ku basambi awo nga nabo balinga ggwe babalaba ku TV. True. So kati omuze gw'okusabiriza guno naye abalala babagamba nti tufuna zaffe za muwe wa musolo naye zaffe ezammwe tebazibawa bwe batyo. Tewaliyo gavumenti egaba ssente. Gavumenti ekwata ssente n'eziteeka mu bintu ebigasa abantu ewamu okufuna ssente. Gavumenti ya America terina lunaku lweyimirira naga leero olunaku lwa kugaba ssente musiibe layini. Lubeerayo nga ddi? teruliwo. Gavumenti egenda n'ekwata ssente n'eziteeka mu bintu ebyo ebikulaakulanya abantu, oba byanjigiriza oba byabulamu, byeteekamu ssente ebiyamba abantu. anti wano ayinza obbawa kwewola. Nze kati kambagambe ku kintu kye bayita okwewola. Sako Mpaayo omuntu omwenyumiriza mu Manerenda. Eno kampuni Manerenda yagiyambako n'ekulaakulana. taliwo. Ekifo nga Kalangala eky'omwalo ekina natural resource nti amazzi galimu ebyennyanja babivuba ne babitunda ne bafuna ssente ne zigenda mu circulation. Omuvubi n'avuba, omukalirizi n'akalirira, ow'emmotoka n'ajja n'asomba ebyennyanja, onfuna muri activity ya fishing. Ekyo ekifo kiba kirina kubaamu bbanga. Si mane lenda. kubanga eri resource mwe bajja ebintu it's natural, tewali abirunda. Katonda yabigabirira. Kati mu mining ani alina gold we wansi eyo gaga nti gold wange ono njya ne mutwa ne mugabirira ng'enkoko zange n'akula bulungi. taliwo. Manerenda abawaaki. Ekyo nonno mu economics twava ku kye tuyita profit repatriation. Profit repatriation omuntu okola ssente n'azitwala mu mawanga eyewaabwe. Investor n'ajja wano n'akola kampuni y'essimu n'azizza ebuyindi. Katwakivaamu kanaffe tumanyi type of economy gye tulimu, oba tuli mu mixed oba tuli mu liberal oba tetumanyi, terina structure ntuufu. So ssente we bazikola ne baziteeka mu sako batugeze ya federation. Baba bakulaakulanya bayiifi, baba bakulaakulanya muyimbi. Muyimbi aliwa. Oyo omuyimbi ali ku ssako eyo. Si bayimbi. Namba y'abayimbi abali mu Uganda ogimanyi. Oteekerateekera bayimbi baliwo oba n'abanajja. Bw'oba oteekerateekera abayimbi oteekerateekera abayimbi abaliwo, abaaliwo n'abanajja. Abaaliwo kuba baba balina abantu baabwe. Abaliwo kuba bakyali mu circulation. N'abanajja kuba balina era okujja. Kyekirina okolebwa. Kyekyo tebateekerateekera baliwo. Fix ya Premier League ya season ejja bamaze dogiteekateeka. Bamaze dogiteeka ya Premier League wa season ejja same. Era bamanyi nti atugenda mu World Cup bawumulemu kenna emyezi ng'esatu tutandike mu date eri. Eyagiteeseteese tafuddeyo kumanya nti nze nnyinza okufa enkya. Ye ateekateeka. Bwe musanga alhamdulillah, bwe tamusanga. So kati ekyoku facilitating abayimbi kyandibadde kikolebwa kitya nga tuyamba
industry. Ino kubeera industry buno budde si industry. It is more of an association of a group of people. A group of people organize themselves with their friends trying to do an activity. Nega for the industry? Never gandhi kino kintu kya industry. No. Industry ba inokuba ne valuations. Industry inokumanya tukozesa abantu bameka bafuluma batya abaana bali mu age bweti bwe bati. Kati gwe misconceptions kati kankugambe kino. Okimanyi nti abantu beruka yaba bakolera akatale. Bakabeeramu. Kati government yafiirwa. Lwaki? Tobuuziza bo bennyini. Oba obuuziza abakyamu. Abatateekedde. Kuba kugambe chairman waffe omutuufu ye gundi. Bwogamba nedda nze oli gwe nnako connection. Nze nina mawagali. Akatale n'okateeka ewantu abakyamu we bataagende. Atali accessible. Kye kiri mu art. That is the same thing. Abakulembeze b'abayimbi balonda ddi era wa. Era bayita mu procedure ki. Bajagamba oyo wa Nuupu. Abo twabategeera we batwe boogera. Bakuba buli kintu. For my political will, let me tell you, and let me be clear. Politics. Mbuza, what is politics? What is politics? Elite scholars by defining a politics as the competition of ideas. Competition of ideas. If your idea is he has outcompeted us, we are supporting you. If your idea is lame, your ideology. That is politics? Yes. Natabaga bamu defining anga kusharinga cake. Abo batwazi? Politics is a competition of ideas. To ideology yo ngeri manifesto utade manifesto nawe tuwe comparing tugendeko nekola ki bano bamutwalira mbu politics kuba kulya kwembanze nkyogera soogera ngaayogerera wano wokka kubanga nze mind yange tekoma wano wokka nze seeri meeting. I'm not unlimited. I'm not limited. Oli infinity. Yeah. I don't benchmark mediocres. No, I don't. Politics is a competition of ideas. Era waliwo ebintu ebimu nga NRM nga like it or not ebyekikoze bulungi nga luwekera nga UPC yakikola bulungi nga Milton Obote yakikola bulungi. So to comparing ideas. Yes, tugambe no idea ya train. I mean yali agikoze bulungi mulimba. According to what I see. Airline ABCD wano me UPE. Olaba UPE? You were UPE? It was a very, very brilliant idea and system, a nice system. UPE, Universal Primary Education. Era bw'olaba mugundi abantu baagala kusoma aye ne mbawo obudde mbalete kwano boogere. Bw'olaba UPE n'ogisoma bw'oti abantu basooka ogyembulesinga UN. United Nations? Negamba bannanga ate eno ye oba bambeta Professor Kajubi yagikola. Yes, nasomako nga Professor Kajubi, I think. UPE. Buli mwana agende ku ssomero ateekeddwa okusoma afuna lunch ng'eri gumite. Asoma okuva ku makya saawa 2 paka saawa 8 adewaka deeka azanye kirina mu program azanye ko curricular activities drama mupiira biki biri part of it. Yali mpitirivu bulungi nnyo. What happened? Embezzlement, what corruption nagwamu natabula buli kintu. Very brilliant. Implementation zero. Nejita idea. Yeah. Okugemesa abaana kiveeko eyo programu mpitirivu. Nasomako kaawo nga ndaba poli out of Uganda nga byaliwo ko tunabadde kubeerawo. Bituufu nnyo gavumenti yekikola.
national vaccination and ideas nungi ku byobulamu. You cannot say you argue that. Kati abayimbi bajjawa kubago defining a politics what? Abayimbi bajjawa kino nti fe temuyingiza politics mu ndongo. Atenga go defining a politics as ideas. Omusolo gw'obutamanya nakugambye omusolo ogusinga okuba ogw'ebbeeyi, it is the ignorance tax. Ogw'obutamanya tebamanyi. Buli muntu yenna yenna kabeere nga musuubuzi, kabeere nga muyimbi, kabeere nga mubazzi, kabeere nga musambi wa mupiira. Politics determines you. You live it. Politics. Politics, economics, social life. Standards of living zolimu. Standards of living zobeeramu. It is determined by politics and economics. Economic status yolimu, it is politics that determines that. Kati fe obutasoma abo tobunonyeza ffe. N'okubeera nga gwe wakutwala ku ssomero n'odduka mu miyembe, don't blame us. That's tukome wano leero. And artist ayina kubanga is on front foot. Bame balina okusoma, ba artist balina okusoma. Gwe kyoba omanya mbuno njagala kugamba kino. Favorite artist wo Feba Lolo Modobe. Lwakuba yaba atakugamba. Atulabira mu kisenge. Ne bwajja mu kamera sobola gamba mbu omwana oyo Dax Katero yo seba ina kiyansomesa. Just gwajiye buzikwewanirako. Nawe n'otusanga yo n'otwerinnya wagala tulinnyeko. Nenga favorite artist wo Feba Lolo Modobe. Okay. Mukutegeera. Wasi kwa buli muntu. Ngendo labe ku ssomero labe director asobola okubeera nga director teyasoma. Ninga yeye ayagala nnyo okusoma n'azimba essomero n'alikwasa abalimanyi. School fees bamuwa director. Namuwa baasa. Kabe baasa nga yali kubigere nga director yavuga Benz. All right. Yes. So toyanzege. Dax nayo ojja kumpangayo kwa time. No worries. Tukwatagane muganda wange. Faruku. You have a good ideas. So bannanga bali eyo ndowooza politics. Enge definition ya Dax ye agiraba bwatyo abala bagamba sharing cake simanyi kulya ekigambo politics mu Luswahili bakita siasa wane wape siasa okitegeera nga kibagamba ha kulimba ando yakuba siasa kulimba naye kugambe mu elite class politics is a competition of ideas. Kati division chendofu webuba bujeke. Politics is the combination of ideas. Si siasa. Competition of ideas si siasa. Leta ideas zo. Leta ideas out. Nange ndete zange. Tulabe tusalira offe mu community oba mu society yaffe tutambulirako. Bye bagamba Bobi Wine na yagala kulya simanyi biki kakati ffe biki. No. Towagira Bobi Wine muntu. Towagira Bobi Wine omuntu. Wagira ideology. Later ideas. Wagira ideology. Listen to him speaking before you judge him. Gumanyize umanyi ba asija benda byo kupano nga banene bayine mitwe minene nga ninze sina kintu kyamagezi kyemfuna mitwe gyawe minene. Gomamanyi bemmanyi. Bendabi nga munene bwati ayinza avuze benzi ina signansi nange ntula nengamba abantu ene kapeni kange wano mulabe ku pano nimva nga sina kyempandiise naleta politics ye nagamba siasa annange politics siasa nanyumya ebintu nganyumya bizibu byenga ye fili ye nenga tinjizeemu kiwa ba elite bagamba politics is the competition of ideas. All right. So tubadde wetu ne Dax Cartel omuyeruba nenga tubagamba nga 13 wagenda bayo ki 13 December muje mu kisaawe Gangu baganda bange mbalindiridde tunyumirwe nkube ndongo bana embalage kyensobola okukola omulimu gwange muje mumpagireko bwovayo dawa ngenda mukalaji wano Tende Gardens bambi okay abegalaji kiregezo ise na kifuma mpita kalaji mpita okuva kabimbiri abana mpita nawo bugerere kangambe bugerere kabimbiri ndese nagalama namaliri kasawo na kifuma nagalama mwena mbayita wano gayaza nakwero eri kuba ndi bolive gayaza bonna baba nakwero kyabakadde
oba ogenda Nakasajja oba ogenda waffe wali Mukalagi Namavundu eyo Kiwumu bonna Ddundu mwenna mbakoola tuli Mukalagi oyo nkwata ku mukono guno kwano Mukono Kabembe Kiyunga Nkonge mana bo mu Nkonge fenna tuli Mukalagi. Okay, nga 10 na mmeka? Nga 14 we tugenda obera Mukalagi 13 Gangu mu Kisaawe. Alright. Omutwalo gumu. Kumitwalo nabao. Ate nga batesitesi. Wizard order egamba ki? Wizard order teina tabbu. Wizard order teina tabbu. Batesti we bali abapya abenjawulo. Wizard order ye gundi. Wizard order record label. Okay. Wizard order nkuteekateeka kye tusobola sile ntubirekera Mukama. Alright. So mwebale nyoba naye mwebale ddala tetugenda kusukkawo Dax Katero bwato wabadde. Next time tujja muleta tukube torch mpola mpola tutambule naye mpola mpola. So bannange tubajjukiza mugende mumuwagireko abali diaspora ngo omusajja ono byayogera abikuzzaamu essuubi nga bikunyumira. So muwagirako abakulira ku music we temumuvaamu abamu mumukwaniddeko abamu bbaala waliwo basajja bangatinga ekyamazima kiri nti nze olimba lwa bbaala omuntu ayingira ebbaala ng'alaba omuwala tewali wano mulamwa ne bw'amala omiramu byamize n'alaba nga bonna bamalayika. Abantu bangi nnyo ab'empasa eyo lwakuba kale bo basazeewo beesirike nga bali eyo. Ekituufu akimanyi nti Naalongo yamujja mu ki? Mu bbaala. Alright. So mwebale nnyo mwebale ddala bannange tulabagane next time.